ezange enyimba ezitera okunyumira enyimba ezenkadde zinyumira nnyo bwenzitunuulira nange nenteekamu awo esiriikirira ndaba nyinaabutunasa omulala gwennengera nenyimba zennaku zino nagamba nenyimba obwongo twakuba bungi kuba nenyimba zonna zenayiyizanga abantu zali obwongo bwali manyi obeera okyali muto n'obwongo bwobusaza kimu bani bawayizako ku nnyimba bosobola okujjukirako abantu benkutte ku mukono bangiko naye benjukirako kazibe kapo ezenyimba zowulira waliwo nalayira nga lumu waliwo bipingizi mazeemu n'amaanyi kandeke kanyeekulyalere kandale ezo zonna ezowulira era n'amaloboozi gange ogamagalibakinga kakati waliwo tinatine Mariam oyo nze muleeta mu system gwe yawandika tinatine yali dansa wange netutandika naye nga ebintu byennyimba omumanyi omuwala omuto ng'ebintu byakumala kumuyimbira nnyo okubitegeera newabaawo Farida Kengere twamukazaako Farida Kengere naye nga yennamulanda eyayimba tozukuka kuba mmese nekengere evuga naye notamanyi kikyakola ezo zonna bwongo bwange naye ate nno si lumu ekyagaza omuntu si bulungi banyetunula wabeerawo ekirala muno nakuba ku mmeeme nga okitegeera ezo zonna zaali zange zonna Farida enyimba zonna zaalina album namba newabaawo gwe bayitanga kinene yafa mugenzi wabaawo gwe bayita muwala wa Prosin muwala wa Sengani yafa bamuyitanga Nantabazi sasirimu naffe twabikooye biterera nkukuba ebyo tebirwana muguleza amasasi amangi ebyo bisasirimu ffe tubikooye ezo zonna bwongo tugendeko wali eri weyimbira swimming pool osibye farm wakolako concerts era sente wazifuna nakola concert zaalinga za mirundi 4 nakola concert za mirundi 4 award nawangula 6 mu Palo Africa Palm Awards era nalumiddwa nnyo omugenzi BMK owe musajja we namutuukirira nemuganze abutunanga assalamu alaikum nemuganze nno ndi muyimbi muto nakajja mu system eyenze gwe bayita Abudumulasi naasanyuka nnyo nnyo aga omwana gwe munnamasaka biki nemugana ekindeese wano njagala nange kulonkinga swimming pool nenga nali okingirako abrigato simanye ndabazi zonna ezaali awo nga eyo saagigendako ne eyo Africana tuliko netukolera swimming pool life mama wa Gomez nga buli muntu anoonyereza agenda gwatya mu mazzi ng'ate tuyimba ebyenjogerako byaliyo buli kyenakolanga buli muntu alowooza nti kya kompyuta era waliwo omusajja omugenzi bamuyitanga Mulindwa Muwonge ng'ayima ku CBS n'agamba tekisoboka omanyize nayagalanga nnyo okukola ekintu ekitasoboka mu bayimbi nga ogamba tekisoboka omukazi agwata mu Gomesi mu puulu tekisoboka ekyo tekiri eyo kompyuta kati olw'okuba nti obwongo bwe najja nabo ng'ekintu kyendeese mu matu g'abantu tekiri mu Africa swimming pool yali emu silver screen ebugoloobi nga yeri mu Uganda yokka kati yali yaluvannyuma nze ngendo kiyimbako Africana okulonkinga ng'emaze okukola naye okutandika byenkunyumiza emabega okukola video ne title gireeta nga wano mu Uganda teriiwo swimming pool ng'eri awo obugoloobi kati nasaba ekifo ekyo nenkola swimming pool n'oluyimba okuluyiye okukyogera nze nga nkijje mu video z'abazungu waliwo oluyimba siwujjukira naye nga lwali lwa muzungu lwadda ng'alaga abakazi ng'ali nabo muki swimming pool kati nze neŋŋamba naye kati kino ekintu bagwamu ab'amasuuti nga nze oba ab'amagomesi kuba swimming pool waba bikini bintu ebityo nendeeta obwongo nendaga abantu nti kitegeeza bama w'abaana oba omuntu alabukeko
amanye nti zino zigenda mu lumbe ku mbaga zino tizigenda ku beach buli mukolo gube n'ennyama yaagwo nendeeta ekigambo ekyo swimming pool yali endeseza maama wana naye nga nkiyisi okusomesa kwange mpita mu sitole okulaga abantu nti maama w'abaana abeeko gy'akoma ene wali ebyana tajja kubanga omwoyo bwoba wa mwoyo munafu ku swimming pool gukyuka era olaba wano nga nze maama w'abaana akanya kundaga biri ku TV omutima guli mu byana wano okitegeera kati naye tiyagumiikiriza neyeyalamu naki omutima gw'ekituufu gwa byana kubanga budde oyogerwako nti n'ebyana temutengana naye munnaye ate nno Katonda muzibu si wendi omala kubeera nange nontegeera ye ebyana mbeera nabyo nyumirwa nnyo ate ebyeru nyumirwa nnyo okulaba ku kitonde ekikazi nabagamba ekitonde ekikazi ekyo nze nakulya mu ngalo z'abakazi bebandera bakakitange bebankuza kati ate wenajja mu Kampala era natuukira ku mukazi oyo maama Likado era ye mukazi eyandera saafunako mukwano gw'abasajja Abuddu wali osibye faamu obudde obaga wakolanga ssente nyingi gwomuko abayimbi abakola ssente nyingi ennyo musical industry y'eggwanga Uganda naye ng'oziwa bakyala balina okukyogera bwe batyo naye emyaka gye nalimu nze seenenya ate era tebannenya nali mwana muto nga nina emyaka balirya bwe nakuubira musono gwa Mungu nali mu 16 kati ngenda okuyingira faamu nga nina emyaka 18 oba 2 awo kati obuvubuka ebintu bingi nnyo ebikusika abakazi nze kennyini ebyo bagamba nayina ensima y'abakazi oluyimba lwe nayimba lwe lwansikiriza okubeera nti nyina okuba nabo olw'ensonga nti nakuba omusono gwa Mungu abawala ne beeyongera ono yatuwaanye figa kati neŋŋamba kitegeeza bano abaana beetaaga ne mbateeka wamu nga bonna bange okitegeera ekigambo faamu nakijja ku kitange yalina eŋŋombo omukyalo nga yali musajja mulunzi ngatta endiga ku Idi oba ente kwegamba nga alina faamu y'ebisolo alina faamu y'ebisolo n'ey'abakyala si yabisolo yalina abakyala 8 kati yasigazaawo balinga 5 naye yalina 8 oba omusajja ogujja anti kati nkubuulira kati nga bw'atuula n'agamba olwaleero Idi abaana bange batuule faamu yange yonna ey'abakyala ejje kati nga akiyita faamu kati nange bwe najja ne tayitero eŋŋamba abawala abangi bwe bati ndaba abakazi bangi mu nsi kyetaaga kubateeka mu kintu eki mu faamu emu obeere nga buli mulungi otabaalira awo teweetaaga kufuluma kugenda kwenda walala obeere n'abakazi bo nendeeta tayitero nenjiyimba abaana ne bajagala abawala ekibuga ne kikwata babudumulaasi ne bamera bangi nga bwe ngenda e Rwanda bwe ngenda luddawa nsangayo nzabudumulaasi weero Abuddu era ekyenjaga biki bye wafunamuko nga tugenda omaliriza because inspiring abantu bangi okuyimba naye ate bagamba abayimbi mu abasookawo embeera si nnyangu otunuulira muzeeyi nga Ssebatta otunuulira Mamuli Katumba abantu bali bubi music nti yalingamu ssente gwe biki bye wenyumirizaamu music yalimu ssente mu albums mu shows balinga nze nakyusa music okumuteeka ku kasanvu nasanga music ali ku 20,000 okuyingira kati ng'ekisaawe omuntu akijjudde Ssebatta apakidde obw'2,000 okitegeera obw'2,000 nga buba bungi oli ne bagaa nti bakoze ssente empitirivu naye ng'ate ogenda kugatta otemeeteme abantu ekyokulala ffe ekyatugaana okubeera ne ssente okuziteeka mu bintu ebingi ennyo yadde nze nyinawo obulala bwe nakolawo nganze naye ekyagaana ekyo tiffe twalina ebibiina nga tetulinga bakamiliyoni oba babebe oba Bobwai nti bo bajja nga bali solo omu singo abeera n'abaniga be baniga bo baba wadde 5 bamutwalo naye ffe twateeka ku buvunaanyizibwa abantu abatandikako bwe bayita ba managers ng'agamba tukole ekibiina nga ajja kuleeta Mukabi aleete Kyagulanyi aleete gundi Receiver Nizibaani tubeere ekintu kimu kakati ekyo ekibiina si kyangu ogenda okumaliriza mukoze miliyoni tugeze 5 naye nga 5 kuliko omusoso ebipande okulanga kutambula n'abayimbi banne abalala n'ebyuma drive ogera okugira nga gwe
sita bakuwadde emitwalo nga 3. Tutunuulire omulembe guno lwaki music omukadde awoomera nnyo abalabi n'abawuliriza kakube guno omulembe oguliwo abaana banyumirwa nnyo ennyimba enkadde ekitali ku nnyimba zino empya lwaki aserebya omutindo? Ekisookera ddala twalina tayito nga zaffe kati olaba abaana ennaku zino bali mu kubuukira ate byaffe bye bazemba bikube ffe twalina tayito nga weeziri ogireeta nga yo mpya okitegeera oli n'aleeta nti olumbe lwa Ssembuusi nga kugamba ekintu kirina gye kikutwala n'otakitegeera mangu. Abantu b'ennaku zino ekibaleetera abaana b'ennaku zino okugwa mangu oba obutakwata aleeta tayito nyenye bbina kutama ekintu ekyangu ennyo nereeta ekintu ng'omusono gwa Mungu oli yeebuuze gwe guliwa swimming pool yatandika okubuuza waki kimwagaza okwagala okugenda ng'akitegeera ngenda kusiba fawo n'abuuza yabisolo yaki naye nga waliwo asobola okuddira waliwo asobola obbadira mu bigere nga mmwe abalegend eno business tuwali asobola kikola kubanga nze nannyonnyola abantu ne mbagamba ebintu bibiri ebyaggwayo amannya gaggwayo tewakyali akola linnya wabula muyina bayimbi era mutegeeza gwe bw'onoonyereza erinnya Chameleon Abudumulasi Bobi Wine Sebatta abadda Eagles tugijemuba abo bonna ba Misa Kibaani Mayinja kati agwa ge bayita amannya kati ne babaawo gye bayita serebu kyoli yayimbye oluyimba serebu erinnya kalina oluyimba ne lumalako wiiki emu ne luvaawo ne mumubuuza kozi oyo yali serebu nno yayimba emmese okitegeera ne mumunoonyereza eyo mu byalo gye mubajja ne tubatunuulira ga bino yali yazze waliwo bwe yayi nzimu gwa Nanki yali yazze okitegeera kitegeeza amannya gaggwayo amatuufu amaggumivu kubanga ffe twazimba amannya nga tuyita mu bintu bingi empisa twayitanga mu bintu okuba smart music abuulirira oyo twatwalanga obudde ebidomo ne babikubira ebbanga tuba live mu studio ejjite eyo n'ogiwulya naawe nga owuliriza oluyimba n'okawa obudde okukawuliriza kakunyumire kagende nga kaanukula ng'oluyimba luba lwanukula kiri kati ennaku zino producer omu yakola byonna producer ye mudongo ye producer luli twabanga n'abakubi tuba n'abakubi b'ebivuga tulina na producer abeera n'eri mu ndabirwamu nga ye akola kimu ku recording amaloboozi. Abudu wadde wali wakabi obudde obwo gwe baani be wali owuliriza? Ati nze nali mpuliriza ebiseera ebyo mu kyalo abo abasajja ba Mukaabi nga balina obuyimba wajjanga eyo mu kyalo Sebatta nno namwagalangako akayimba oba ye yakayimba ddole omwana bagikubye ntandika okuyingira naye waliwo akayimba edda simanya akaali akamusajja omujja nannyina munyiye kaali oba kaani nga mbuulira eyo mu kyalo sima saamu wange ezo nga nziwulira simaye enkumbi eyamba nga tulima mu kyalo bawalukagga nga bajja ne Kasozi waliwo Mamuli Katumba abo bayimbye ebyendola simaye kanfe n'omukadde ennyimba nnyingi zandeeta kugamba okuba nga mbeegomba Mariamu Ndagire waliwo awo Kafeero Chameleon ate ali kunze gwe Chameleon gwe musanga omubuuze waki Abudu mukwano gwakwagala Chameleon nze namulinyisa eryato okumutwala ku bizinga nga mugamba tulina okugenda ngolo ffe tuli bayungwe nze mbakinga Mamuli Katumba Chameleon abakinga Sanks naye tukyetuuma tutya okubakinga tutuuka wali ku lyato Mamuli Katumba n'abala bagamba mwe tumujja kugenda muyimba ki kofe tuli bayimbi mwayimba ki kofe anze mbakinga yali Mamuli Katumba waliwo yali ategese ku bizinga konze ne ngamba nze mbakinga Mamuli Katumba luyimba ki abasajja baagala ebyenseganendo ko ne Chameleon ne mugamba Sanks dayaga kati ne bababuuza bana bamanyi baga balinnye tubamanyire tulinnye ekidyeri tugenda ku nnyanja eyo ku buba buno obwatu ne tutuuka ku bizinga nga ffe tubali atumanyi naye nga twagala naffe tuyingireko ku stage tuyimbeko yatumaliriza njagala manya luyimba kigo olukusingira zogamba kino twatwagala bazizanye kwano kusanyuka lunaku lwakuna tubazzayo back in the day olukusingira nkadde ezo ezikuwoomera ezange bankubira obufumbo walizo baba babwina kuba ekintu ekyo nakireeta
ndese ebintu bingi nnyo besimani balumaze Yes. ndese ebintu bingi nnyo nga mu Uganda wano omuntu awulira biwulire kati obufumbo bwalizi nalindaga nti abantu bafumbirweko ekiseera myaka 10 batukyayagala nabo batuddingane Yes. kakati ennaku zino beetema bwetemi kubanga tebalina contract ziriwo ate era byebyo ebiriwo kati baawukana mu bubi so singa omukyala nze nkyali bwenti naye nga nyino yalinako faamu nabivaako ne nga kampumuze nniyambeere ne mukwano gwange nyina mukwano gwange ow'ekyama ndio omukulu Abdulmulas is one of the greatest in business eno